Coming up on AC Media. Estabo gena gotegera ebintu olina ate ngeri gyobirabamu. Ngendo olusi nenseka ng'olaba omwana aguze ebintu agenda okukyalira omukadde ngenda kuza omwezi 23 omwezi gwe12 tugenda mazalibwa ga mukama waffe tugenda mu Christmas awo twetala n'agula ebintu bya mitwalo katugamba 5 bakakadde kakati nakusasanya n'atuukayo kakati mukudda njogera ku ggwe agamba nti abaana bange bagenda kwera insurance yange biki ebiribaawo mukudda ng'akomawo Christmas kuba bw'ajja ne Christmas ajja n'abaana be ne balya byonna bye baakuleetedde sukaali bulubandi bagenda okuvayo nga n'emigaati byonna biweddewo kati mukudda noga bana ekimunkoze kibadde kisufu embuzi emugende nayo mutwale amatooke enkota 5 mutwale kino enkoko ogenda okwetoloola okukwata calculator nga bavudde n'obukadde bubiri naye nga batwala We inspire. amanya n'eddoboozi Nabulime Esther AC ku Talk with AC Media Uganda. Kubuuzako gwe nawe osinze okubanga otulaba, thank you so much. Gwe ali mu Uganda ate ali ne mu nsi ez'ewabweru naddala abali awe Dubai, ngenzeko mu Gulf countries, Dubai, Oman, Saudi, wona wosinzira. Then tugendako mu Europe mwena mbabuuzaako, ate Canada at large, USA, then ne UK. Mwena nayo mikwano gyange mbabuuzaako, mwebale kubanga mutulaba, message tuziraba. Thank you so much for watching, commenting, liking and sharing. Tusiimira ddala. Nenga olunaku olwaleero tukyusizaamu ku birungo. Tugenzeko mindset change era nga tuba tugenda ku mindset change tuba tutegeeza kukyusa bulamu, kukyusa ngeri gy'olabamu ebintu, engeri gy'otegeeramu ebintu n'engeri gy'obikolamu, because buli kimu kitandika with the mind. Believe me, buli kimu kitandika with mind. So tugenda mindset change, tusuubirayo topics ezigenda okuzimba, ezigenda okwongerako, tezikutwalako bula zikugattako bugasi. Era nga olunaku olwaleero negatiddwako omwami Kibirige Ronnie, ono nga agency owa kampani ya ICEA Lion Group. Tusanise okulaba Mr. Kibirige Ronnie. Kale mukyala Esther. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Kunoonyeza. Mwebale kuweereza emirimu kiba gituwuuba up and down, so tekubeeraga nti kubula intentionally. Okay, it's okay. It's okay. Kasoba ngokola. Ekisingira ddala ng'oweereza eggwanga yaffe Uganda. Kakati Mr. Kibirige Ronnie, buuza ku batulaba weeyanjule. Abatulaba balamusiza nnyo, amannya mpitibwa Ronnie Kibirige Senfuka. Ndi agency manager oba mutwalinga branch manager oba agency manager ICEA Lion Group nga ntula mu industrial area. Tukola ebintu bingi naye nga ekisinga obukulu tuzi okusa abantu okumanya kikyanteekeddwa okukola na mu budde ki naki ekyetaagisa na mu mbeera ki ebyosuubira n'ebyotosuubira tukubuulira ngeri kiyinza obyeteekerateekeramu. Awo no tugenda okusinziira engeri yogedde ku kiri ekyokuzuukusa abantu n'okukyusa obulamu bw'abantu. Kakati leero tugenzeko mu financial literacy, kiddamu nga wenakyogedde nga ntandika. Abantu bano ebintu bya finances tebabitegeera bulungi. Abamu babatumizezza, abamu bagezezza ku bye basobola, abamu bali ku bikwate nga we byali obubereberye we biriba nakaakano naye nga ate olumu ebintu bigenda bikola ki bikyuka for the better. I believe. So kakati nga gwe Mr. Ronnie, otugenderera ddala mu financial literacy muno, ng'oza bintu ki omuntu byalikoze bulamu bwe nga bijja mugattako, bijja mwongerako, bijja kumutwala mu maaso era nga birina kwegamba nga byankizo nnyo eri obulamu bw'omuntu oyo. Neyanza nnyo mukyala Esther. Ebintu bingi byetukola naye ebintu byonna bibaako kyetuyita strategy. Okola nteekateeka ki okuba nti kyoyagala ojja kituukako. Edda mu buto abakyala abawala baazannyanga obuntu ne basala emikebe gya bulubandi ne bafumba obumere ne batokosa. Kitegeeza ki nti yalina obwongo obulowooza nti ndibeera omukyala ndifumbirwa
kyali mu mind ye nti omukyala bwafumbirwa kibyakola awaka kyobola bazanyanga maama nani ne taata nti obulamu buno bulina emitendera ate buli mutendera bulina kyolina okukolerako bw'obeera omuto olina okukola ng'omuto era ebayibuli nawe ekyogererako nti nali omuto nakolanga ng'omuto olina byolina okukoleramu ate era bw'ova mu stage ey'obuto olina byolina okuddako okukola ate olina stage olina otuukako n'ogamba nti wano ate nengera akawungeezi kange I'm soon joining my evening naye evening yange egenda kubeera etya evening kyeki evening kwe kubeera ekawungeezi abantu baddayo awakanyuse ataddemu shoti ye agenzeeko awoli akayawo akalungi ye evening yaffe bwe yandibadde kakati evening yaffe etandika ku myaka emeka etandika ku myaka 6 n'ogenda mu maaso evening eyo otandika okugirengera ng'owezezza emyaka 35 tandika okugirengera nti akawungeezi kajja njuba yiye etambula egenda kugwa ng'olina emyaka either 35 otandika okugirengera ng'ovudde embyogamba nti ffe abavubuka manyi ffe bayuuthi manyi ffe tukyali awo oba ovuddewo lwaki myaka 35 omaze okufunayo omwana atandisa okuteka ku bunkenke ng'eitha ali myaka 12 ayingira secondary school olwo obwongo buvudde mubiri ebyogamba nti tusobola okukirabinga paka ku makya sobola okufuna akakadde kange ne kaspendinga munaku 2 sinanyo byetaago kati otandika okutunula bintu mu different perspective kiki nandetaaza okukola era ddi awo twetera ffe byetulowooza nti biyinza okuyamba omuntu abatabimanyi kubanga amagezi bwe bugagga yes lwaki obeera awo ng'okola mmere ya leero naye nga weerabidde nti amaanyi gano okyagayina ku myaka emito between 23 ng'ovudde ku campus tulowooza nti omuntu yandibudde campus at 23 years ovudde ku campus at 23 otandise okukola olina emyaka gy'olina okukolera awo up to retirement yandibadde ku 60 years katulowooza nti okola emyaka nga 37 naye nga akamala okumala university emyaka egiddako giba gyakweteekateeka nfunyewawo okubeera ng'ewange mpangisizawo apartment nteeseteese ntya ku byokuwasa n'ebirala ebiringa ng'ebyo byokufumbirwa kakati ate bw'oyingira mwana obuvunaanyizibwa ate butandika okweyongera nga bungi abaana baagala genda ku kampasi abalala baagala genda kukola kutya bw'oba esita teweeteeseteese bulungi obulamu buyinza okukutwalira awo kasoobo paka mu kawungeeziko nga tolina kyewateekateeka so nno ffe tugamba tutya ti mukama nga akwadde omukisa n'omala okusoma n'ofuna omulimu tandika okulooza ku bintu bine wammanga ekisooka retirement tugenda zigenda mpola mpola yes esita oba oyagala oba toyagala ojja kuritayalinga newembanze gwe boogerako ojja omwana yenno w'amaanyi yes nja kutukesa nga ojja kuritayalinga otuuka ekiseera nga wadde gwe toyagala kuritayalinga naye ng'omubiri gugamba esita okooye wummula ekyebuuzibwa ogenda kuwummula otya tubalina ano mu kibuga bangi nnyo nga bashowbiz buli wamu alabikirawo naye akawungeezi kali kagenda kufaanana katya agenda kubeera atya mu kawungeezi kali ketukugamba nti olwaleero ng'okola ng'olina akasente k'ofuna oba katini katya gamba nti ku ssente zenfuna ebitundu 25 oba 3 kambitegekere akawungeezi kange ng'okyalina amaanyi okyewulira okyasobola okukola yes waliwo ekiseera esita ojja okutuuka nosobola gitwala application y'okusaba mulimu wantu ng'otuusa emyaka egigamba nti kati batandika okukumbuuza ebibuuzo what are your hobbies ng'owulira what is your passion ng'owulira tekijja otandika okunywerako nakolako wano nembaawuko nengenda mugundi nga tekijja ng'akawungeezi ako weetaaga kuwummula osaleko nga tolina stress ng'olina that peace of mind twogera nnyo ku peace of mind omuntu nakitwala for granted kyokola olaba pressures nyingi abatwala de pressure bantu bafunye ebirwadde byobukulu ebyo kubanga emabega eri yavaayo nga tateeseteese retirement osobola gitegeka ng'ogiyingiddemu wabula olina ogitegeka nga tonagiyingiramu ng'ogirengera noga enjuba nnene naatera okugwa naye nga tenaba kugwa biki byenteekeddwa okukola nyina okukola bino wammanga nyina okutwala ekitundutundu ku nfuna yange mbeeko wenkiteeka wetwogerera ku insurance policies awo twogera ku insurance policies omuntu bw'owulira ekigambo insurance agamba bya insurance si bya insurance Esther bibyo gwenga Esther bino bagamba abantu bagamba babyabo bibyo
gone are those days tetusobola tambulira mu generations ezimu ezo ebintu byakyuka bw'otunula generation z eno gye tulimu olwaleero ekola ebintu mu ngeri yanjawulo yaba tosobola registadinga tosobola kukolagana nayo kubanga yeena byeraba mu ndaba ate endala bagenda digital ebintu ebiraba mu ngeri yanjawulo kakati ne insurance otakogireyoza mu ndowooza eri ya analog tomanyi aba insurance abo sibategereka no gwonnyini gwoba osemba emabega gwoba osigadde emabega gwaba yeefiiriza kubanga wandiwuliriza n'omanya kikyebogerako kinyamba oba tekinyamba nsobola okitandika basobola kitandika kubanga si kyamugwa tebajja kujesita bakusayemu omugwa mu bulago nti olina okubeera olina okuyingira okirowoozaako n'ogamba naye ddala nkyetaaga kiki weetaaga mu kaseera ako weetaaga kumanya wa wooteeka ssente zo kitongole kirambulukufu kitambula n'amateeka g'eggwanga kyawandiisibwa mu bulambulukufu bwakyo so ku insurance companies zonna kasita eva n'essaawa erinnya lyayo nega nti ICEA Lion Group ereka okubanga emanyudde gavumenti ya Uganda ereka okubanga yatongozebwa ereka okubanga regulator insurance regulatory authority agimanyi ekyo kikuwa obuvumu nti wenteeka ssente zange mmanyiiwo okusinga ekibiina bwe kirajja nekigamba nti bwakedde dda financial institute mujje musevinge naffe tugamba nti bwakedde dda neevuddewa emanyuddwa Bank of Uganda emanyuddwa Ministry of Finance agwe nokyamuka bukyamu osonga kuteekayo ssente zokugira nti aba office bagigadde kagenza tukawo nga waggale so tukugamba kyonoonya okusookera okumanya benkolagana nabo are they authentic are they legalized by the law batongozebwa etteeka gavumenti ebamanyi kyekisinga obukulu mu byonna so noffe nga ICEA Lion kubaddewo okuva mu 1964 bwe twatandikira e Nairobi wano mu Uganda togulawo ettabi lya Uganda mu 1990 yes utandikira 2 opening offices netandika so tubaddewo mu Uganda okumala emyaka 23 olwokuba nti poliisi zaffe ziraninga emyaka 10, 15, 20, 25 tusasudde maturities ez'emyaka 10 eze15 eza2 tuluubirira nti emyaka 2 okumaaso n'abaasayininga poliisi z'emyaka 25 tugenda zisasula biki byenjogerako bwenjogera ku poliisi ezo Esther atera ku makya n'agamba nziguddewo poliisi yange ngenda kuba nga nsevinga buli mwezi emitwalo 5 n'agamba emitwalo 5 si savinga ssente za kulya oba za kugulamu ngoye si savinga ssente za wardrobe nsevinga ssente za bukadde wange kawungezi kali twayogeddeko nina emyaka gyange 4 singa nsevingira emyaka 2 kitegeeza amakyuta yange jatuuka nga mpezezza emyaka 6 kangikwata empola obutalinda wali ku 5 nonye essente z'okumbeezaawo nga nzinoonyeza myaka 2 kanneewa obudde zinza n'obutajja wana amanyi ganafuye kantandikire eno kwana kwa 35 ana sevingira emyaka 2 35 sevingira emyaka 25 ndi 5 sevingira emyaka 10 nzije nga nkunganya ssente zange ezo emitwalo 5 buli mwezi okumala emyaka 2 oba emyaka 10 nga manyi nti bwe naweza emyaka 10 njaba nsevinze miliyoni 6 naye olwokuba ssente zino zibadde zikola amagoba tetuzituuza butuuza awo ng'abawala ba Bayibuli omwana omwe yatuuza obutuuza ssente tuzikozesa zibeera zikola is an investment zibeera zikola kati bw'otuuka mu kawungeezi ko kali nga tukwata ssente ezo nanga wabadde ozireeta nga tuzongerezako ze zikoze amagoba tuzita bonuses nga tuzikukwasa toga Esther tandika akawungeezi ko kengeze mba nayo obukadde bwange 6 nga bwe nina kati amagoba gayinza kuba gatya percentage ki kubanga batera kubeera mu percentage these bonuses kyesobola okugamba ndaba oba mpuliriza they've never gone below 5% at any particular year but the accrued bonuses what do we exactly mean by accrued bonuses nti every year we declare a percentage and you say this year we have declared 8%. Okay. The following year you can declare 5.
The other year we can declare 8, but we've never gone below 5%. Kiva kukyokubanga olumuzibuka ozomuzirinya olumuzika. It depends on how our funds have performed. Okay. Funds zaffe zituteekamu sente zaffe engeri ziperformingamu yenge naawe atulaba ampuliriza bw'ofunamu kubanga oba ofuuse ekitundu ku ffe bwe tukola ennyo naawe ofuna interest y'amaanyi gyetwayise bonuses. Bwe tukola wansi naye waliwo tugaa nti yawadde tusse nnyo tetujja kukka wansi wa 5 ffe katuyingire losses naye tujja kukka wansi wa 5. Okay. Tetujja kuwa customer waffe wadde tukoze bulungi tetujja kukka wansi wa 5. Katubigumire bena bena tulina okubalansinga okubeera tubaba shock absorbers netugamba tujja kukka wansi wa 5%. So kitegeeza kiti emyaka giggwerayo 10 sente ziba zikoze sente zitegerekeka wotandikira akawungeezi kali ng'emanju weina Frisian cows 3 tonya mata g'amazzi tonya mata ga mulaalo gwe batadde ku gagaali ewaffe mu byalo eruwero gyenva abalaalo asindika amata ku makya n'atuuka wali omuganga amaze otundako ebikopo nga 40 n'abizaawo abataddemu amazzi nayongerawo ki amazzi nze n'engula gwe n'ogula kubanga tewategeka. Yes, kubanga tewategeka naye Esther nga yategeka n'awanya nti retirement yange akasente kaaliwo Frisian manju gyeziri nsobola okunywa amata gange kasoko kange weekali basobola otumayitooka nga tikyatonya n'amasanda bwe riti siri nerivudde ekalungu n'etuuka wano olunaku olwokuna nga n'amasanda gayingira dda munda. So oba oyambye okuteekateeka obukadde bwo n'okaddiwa bulungi n'olekerawo okukasinga abaana bazadde bakasinga abaana Esther oba tokimanyi ennaku zetugendamu z'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kitegeeza ki nti abazadde balina essuubi balindiridde abaana nti omwana ajja kumpeereza kino omwana wange Tomu gwe tulindiridde ajja kungulirayo akanyama. Laba Tomu we bigaana nga landiroodi abadde amukasukira ebintu ng'ennaku z'omwezi 31 n'amugamba nti ze bwe zituuka 31 mwaka ogujja toyingira mu nyumba tosigala mu nyumba yange. Tomu kunyigiriza okungi bu saving wano abadde nawe n'asasula ennyumba nga tajja kusobola kujja wa maama mugula nkota ya ttooke oba ka kiro kanyama. Maama biki byatandika ye abaana bano obudde bwange bwonna bwe namussaamu kubanga yalowooza nti omwana agenda kubeera insurance ye abandaba toba na ssuubi lyonna nti omwana we agenda kubeera insurance yo. Bangi nnyo bakyogera omwana wange akasitampeeredde abaana kituufu kiro nnyo tuweerera abaana baffe nange abange mbaweeredde naye tebakwemazaamu sigazaawo ka poshoni wa bbali akagamba kano kange. Lwaki nze nga Ronnie bwe nyingira mu supermarket kawungeezi okugula ebintu budde butono nnyo bwe ndowooza ku maama wange Betty Erubaga nenga nti mami oba ayina omugaati. Budde butono nnyo bwe ndowooza ku taata wange Peter nenga nti babalidde ki olwaleero butini ng'oyingidde supermarket. Yes. Priority esinga eba ku famire yange abaana bano famire yange. Kitegeeza ki nti naawe omwana oyo gw'oweerera olwaleero gw'otaddemu amaanyi go gonna kirungi ajja tuuka ekiseera ng'alinga ggwe ng'era ebiseera bye bisinga obungi alowooza ku famire ye nga ggwe akulowoozaako mu nnaku z'amazaalibwa. Ngenda oluusi n'enseka manyi Esther bw'ogenda ng'otegeera ebintu olina ate engeri gy'obirabamu. Ngenda oluusi n'enseka ng'olaba omwana aguze ebintu agenda okukyalira omukadde ngenda kuza omwezi 23 omwezi gwe 12 tugenda amazaalibwa ga Mukama waffe tugenda mu Christmas n'agula ebintu bya mitwalo katugamba 5 bakakadde kakati nakusaasanya n'atuukayo kakati mu kudda njogera ku ggwe agamba nti abaana bange bagenda kubeera insurance yange biki ebiribaawo mu kudda ng'akomawo Christmas kubanga bw'ajja ne Christmas ajja n'abaana be ne balya byonna bye baakuleetedde sukaali bulubandi bagenda okuvayo nga n'emigaati byonna biweddewo kati mu kudda noga bana ekimunkoze kibadde kisufu embuzi emugende nayo mutwale amatooke enkota 5 mutwale kino ogenda okwetoola okukwata calculator nga bavudde n'obukadde bubiri naye nga batwala bumeka kati gwalowooza nti omwana we alibeera insurance yo bino obiraba bwa tobiraba. What is the best way to go? Bani party yo gwe y'oplayinga eteekateeka obukadde bwo nga bw'oteekateeka ne future y'abaana bano tuweerera abaana bano babeere bulungi baleme kutawaanyanga nnyo kuddangawo buli ssaawa naye nga bw'obaweerera bw'obalabirira naawe teekawo party yo egy'okuyamba mu bukadde bwo.
oleme kwejjusa natandika kukasinga baana bo ku bbanga eryo kijja kunyumira nnyo embeera wetuusa olwaleero abaana beetaaga nnyo omuzadde nga fallback position nga baba ina business yagenda okukola yeetaaga obukadde 5 agati nja kukubira mama Esther mugamba mpeereze ya 2 nyongere ku 3 gennyina oye muzadde omwana wa leero wa generation Z bwe yeetaaga kitegeeza watu olinamu tebakwetaaga ajja kwetaaga kuba gwe maama naye si mama gwe yandyetaaze gwayinza okwenyumiriririzaamu obulya si mama gwe yandyetaaze saate ng'osobola okuteekateeka n'obeera maama oyo gwe yandyetaaze nogati baana wange ne bajjira wonna ndi bulungi kati kiba tuogera ku kyaitamenti kyokka Esther tulina abandaba balina abaana ng'omwana ali myaka 2 muto omwana ono ajja kusoma atuuke mu secondary school era wandyagadde kirowoozo kya buli muzadde omwana we abeere agende ku university siwe waawo naye biki byokoze omwana ono okuba nti tajja kufuukira kizibu kutandika kuyimbira banno mu kibuga nti emanyi school fees ennaku zino zitutwalaganya tewamanya nti omwana yatuuka mu secondary school yabyerabira bakitegeera nti ekiribaawo kyekiribeerawo kaseera ako nedda let us strategize abaddugavu kitukumidde nnyo emabega ekyo nnyo okubula strategies ezikola ebintu nobeera ne goal naye notukola biki bikutuusa ku goal eyo naye nga gugirengera bulengezi eteeka okubaawo naye biki byokoze biki byoteeseteese okutuukiza goal eyo tukugamba tutya fenga ICEA Lion Group nti bw'obanga oyagala okuteekerateekera okusoma kw'omwana wo kirabe nga bukyayi nti omwana wa myaka emeka myaka 2 wanaaweereza emyaka 13 ajja bayingira secondary school kireeza nti nawe emyaka 11 omusevingira sente za secondary school omwana ono nsevinga sente zino buli mwezi nga mijja mutegeranga emitwalo agaaga 2 okumala emyaka 11 oba emyaka 10 akati ng'otandika olugendo olwo tekayo singa mukama akuyamba n'olumalako emyaka 11 bwe giggwako gwe ng'otuula ogamba ise wuuyo omwana mutandike kati awo poza abawayo 2 osevinze emyaka 10 gibe myaka 13 ayingiza 13 ng'omulekera ayingira secondary school nga gwokivaako ogamba mutandike okuweera omwana wuuyo paka ku university oba obadde osevinga sente nga jatwala mwana mu ssomero lya bulijjo our local schools era kibeera ekyo bw'eriba nga gizisobola omutwala mu secondary school ya international era kibeera ekyo so enteekateeka eva eri ggwe omuzadde gw'olitamininga gw'osalawo nanjagade osobola ya 5 it depends wawo osobola n'abatekayo 3 oba 5 nga wasaayo naga nti omwana wange mwagala ku Harvard omwana wange mwagala wano Harvard University eri gyebula butereevu so kisinzira wa kikyo yagala naye ate ekisinga okuba ekirungi kuba muntu yandibadde andaba yandigambye nti kino osobola okikola ne banka yes kituufu oba oli awo naye tulinamu enkizo fenga aba insurance companies nti singa Esther atandika Esther atali gwe tuli naye wano olwaleero Esther omulala we Masaka eri ekyazanga atandika okusevinga sente z'omwana we nga omwana myaka 2 aba yakasevinga omwaka gumu n'ekitundu oba mwaka oba obutawera eyamutonda n'amuga nti jangu atoweerezeeko eno n'amugjawo n'afuna omulimu ewalala waggulu eri ewa mukama waffe yes kyokka jjukira yalina ekirooto eky'omwana wange ono alina okubeera mu secondary school eno abeere ku university eri era ng'atugambye nti myaka 10 njabba nsevinze sente ezo mukama takikiriza kiganye omwaka gumu amuyise naye nga badde asevinga akati ffe tetusobola kutuula awo kulinda nti oba oli awo enaavaayo omuzira kisa ayambe omwana ono amugye waali amutuuse we twamusuubira omusisinkana tuddayo emabega nga kampani oba ekitawaledduse ku misinde gino gyalire egyakati n'olaba nga gubadde olina okaweereza ali muli alina okakuweeza ali muli ajja naye n'agwa ekigwo kikyokola nziruka mangu n'okakimayo n'ojja nako yenkola gye tukolamu eyo tuddayo ne tukima omwana oyo wetumusanze wennyini ne tumuwa kye tuyita child income benefit child income benefit tugigaba buli mwaka
ebeera 15% of your sum assured. Sum assured kyeki? Sum assured nti Esther batandika naffe okusavinga naffe emitwalo 10 tumukakasa nti olinayo miliyoni 14 n'emitwalo 99 ezikulindiridde ti mukama ne bakuyita enkya emiliyoni 14 n'emitwalo 99 zikola ki? Weziryawo zikulindiridde. Akati tuddira 15% of sente z'oba savings z'oba osuubirwa ofuna nga baddewo ekizibu kyonna nga sente zisinzira ku kimeka gwe z'osavinga ze ziditamininga ziri z'osavinga zetuyita premium ono yaditamininga sum assured. Akati nga tuwa omwana oyo child income benefit 15% ebbanga lyonna singa mukama akyeta mu 2023 tandika 2024 paka ku myaka giri gye wali anticipate nze tinali ngambye nti myaka 10 tujja beera mu 2033 era bwe tutuuka mu kaseera ako nga tujjayo sente zonna nga wali olina ozifuna nga tuziteeka mu akawunti eyo nga tugamba mwana atandika okusoma nga maama bwe yali akoze eki weyayateeseteese naye jjukira wasavingayo oluusi mwaka gumu gukka oluusi tegwawe yanakuwera kwegamba bintu nagambye nti lulinga tutandika esita nti abantu balina beetaaga okumanya ng'ate ebina abamanya bwe banaabitegeera bagenda bafuula ab'eddembe babalina peace of mind nga talina kimweraliikirizanga nti wendi oba siriiwo omwana wange ajja kusoma nkiraba yes try retirement try omwana ono akusoma okusoma kyekirala kyetuyinza okutunuulira ekyo tuyinza okutunuulira era ng'omuntu aba alina okitwala nti kyankizo exactly fena tulina goals tulina ebiruubirirwa abaana affe bano bolaba bali mu apartments abapangisa bali mu bitundu ebyenjawulo byonna mu myaka ekikyali emita 23-24 balina ebiruubirirwa fena tulina goals naye goal eyo genda giteekateeka otya nga bwenayogedde oyinza oba isita olwalo ng'oli wano oga naye nandyagadde media house yange ngifunira ekizimbe nga kyayo kituufu tosobola kuba nga okyogerako bwogezi njagala oyagala paka ekituufu osobola osigala ng'oyagala era yagala naye wabaawo enteekateeka nti kantaliko savinga nga miliyoni egyeki emwemu oba emitwalo gyange agaaga 5 okumala emyaka 10 jabba nyina obukadde bwange bujja bbeera mu 7 mu 6 mu bwobwo jabba asobola okunoonya akataka kengula miliyoni 4 n'emiliyoni zino zisigadde endala nga 3 mu ziizo zitandikewo akantu kubanga ekikulu ky'ebintu byonna esitanga bwobiko omuntu abirowoozaako kiba kyakutandika kyonna kiba kyakutandika tosobola kifuna bwongo obwo nga tona okizimba mu bwongo ontandika okuimplementinga by putting strategies nogamba bwenaweza emyaka 10 bwenaweza emyaka 2 njaba maze okuzimba media house yange mu kizimbe byenjagalamu byenjagalamu hakati ekyo kikupushinga oga nti olwokuba kyenjagala kiri mu biliyoni kansevinga miliyoni 2 olwokuba kyenjagala kiri mu sente bweziti kansevinge bweziti nkayitanga kalowoozo abalabi ba Esther tusobola okitandika emugaa nti buli mwezi buli muntu ajja savingeranga Esther $1 emwemu okumala emyaka 10 bannange mukinkoledde $1 ejeji $1 emwemu abali mu diaspora abali luddawa bonna nga buli mwanga nti $1 emwemu kubanga obungi gemaanyi ojja genda okulanga okukwata sente ezo ffe gye tuli nga ICL okukwata nga pulo egyo bwofunye yonna nezisaayo nogamba nti nja zisaayo okumala emyaka 10 temuli tujja ba tuli wano nga giweddeko nga giweddeko 2023 ndi kujjukiza naye nga tujjukiza nakugamba nti emyaka 10 temuli nga tuli mu 2033 butereevu kituufu butereevu nga tumaze ogiyingiramu nga tugamba nti sente meka eziriwo tulina bwezi ne bweziti oyandaba ajja bana ya contributing it era nga yeyimiriza media house eyo kituufu amina alhamdulillah ekyo kijja kusoboka bintu bingi nnyo bigenda mu maaso naye kale tusooke tugendeko bibuuzo ebirala nti omuntu ali ebweru nga amala okuwulira kino amaze okutegeera insurance kyekiko nga abantu abasinga badde tebafunanga kusomesebwa kumala naye senga akala ku makya naga njagala kuggulawo polisi mu ICL nkola ntya
tulina proposal forms esobola okuweereza nozisayininga noziscanninga back netukuyingiza mu system yaffe wano era message ndako kujja ku message ku simu yo nti kati wasasudde sente bweziti wasasudde bweziti nokola standing order tulina standing order from different banks bw'oba olina account mu Centenary Bank tunokola standing order ngeri Centenary Bank bw'oba olinamu Equity any bank we have variety of accounts in different banks tukuwa account number eyo netukuwa ne standing order ya bank eyo n'ogisayininga n'oga nti bulinaku z'omwezi nga 5 obanga 4 ku account yange bajjanko emitwalo 5 bajjanko emitwalo 3 bajjanko emitwalo 2 bajjanko emitwalo 10 okusinziira ku busobozi bwo netuzijjangako bwe tumaliriza tukupreparinga gitula policy document agreement wakati waffe naawe eraga nti olina policy running naffe kati agreement yo gwombuulira ongaroni gitwalire maama wange ali kajja bwene gitwalire taata wange ali gundi ali masaka gise ku basi egenda Kabaale ogi addressing ewa mwami gundi ne gundi ku basi bweti bajja girecevinga so bamala okurecevinga agirecevinze on your behalf nasayininga kubaga okyali wala nasayininga bamuna papula munda kalino sayininga nakampeereza ng'akasikanize busikanizi tikako tukarecevinze oba nenka kuweereza gwe abasinga onyibadde nka baweereza mu diaspora akapapula konka baweereza document nenjiweza gwe oyagala oggiwa n'okasayininga n'osikaninga back netulicevinga nti ofunye policy document yo naawe njikulaga soft copy n'ogitunulamuko n'olaba no approving nga nogamba kino kinasayiningira yes kakati wali nga twogera ku bana b'essomero olina kyotugambye tisenga omuzadde afa mukolawo muti newe muti katuzeeko ku retirement senga omuntu ono aba yasayininga contract byonna byonna policy agifunye ya retirement naye najja afa nga emyaka nga 3 ku 5 kiki ekibaawo kibuzo kirungi estage waliwo tuyita beneficiaries omuntu yenna client waffe nga asayinize policy yaffe tetumukkiriza kufuna sente ze tugamba nti bw'oba babaddewo ekibaddewo ekibi kyonna wabeewo era akufunamu afuna muntu yozo so kuba beneficiaries bayinza okuba nga baana ayinza obba mukyalawo ayinza obba mwamiwo ayinza obba maamawo nga tulina baana akati kiri kyenayogedde nti bw'osasula premium determininga sum assured singa osasula emitwalo 20 oba ne guaranteed amount $2,000,000 kyosasula emitwalo 2 oba ne guaranteed amount $2,000,000 singa oba osasudde mu bangi tu singa buli bwosasula olutandika bwoti oba ne guaranteed amount $2,000,000 singa osasula emitwalo 5 oba ne guaranteed amount $5,000,000 kaakati ki ekibaawo nti osasula okola retirement yo oluzanibwe mpumudde zino sente zenja okufuna kakati singa ekizibu kijja nekigwa n'ofa mukama n'akutwala tuyite ba beneficiaries bo abaana oba mukyala yenna mukyala bo bawatulaga oba muzaddewo yenna bonna bwabateeka mu proposal form yaffe ng'ofiiringa ne tubawa sum assured eri ne tugamba nti $5,000,000 taata mwe yatandise naffe policy ye eya endowment igenda kulwaningira emyaka 2 nga sum assured ye eri $5,000,000 ezo tusooka tusokola ki netuzibawa naye wulizamu ate kano Esther singa enfa y'omukadde oyo oba y'omuzeeyi oba y'omukulu oyo oba y'omwami oyo oba omukyalo oyo ebadde accidental death twongerako $2,000,000 kubanga afudde accidental death ezo $1,000,000 meka ezo $7,000,000 ngubadde asevingira emitwalo ameka 5 yasevingirako emyezi katugambe 7 yasevinga $3.5 twakamuwa meka $7,000,000 tekikomaawo olwokuba nga badde kiranti waffe bakiranti waffe tubaagala nnyo tujja ne tukuwa send off ennungi we bury you decently yes n'obukadde bumeka 2 tetubuwa muntu buli kimu abakikola tetubuweereza Esther kubanga Esther tuyinza okumusanga alina ebizibu byenaabuza wa anenako yinza okuba muli bubi nga zimubula nakaawo ati kyetukola tusindika A+ our partners A+ ne bajja bakuwa send off esinga okuba ennungi ng'ebyo byonna ICEA Lion Group yebikola omuntu ono afune obukadde 7 accidental death kyeki accidental death bayinza
kwe kufa okwembagirawo nga eriyo forces ezivudde ebbali eri ne zikuleeta eyinza okubeera moto accident oyinza okuba nga obadde ku bodaboda oyinza okuba nga obadde mu kinabyo n'oserera n'ogwa oyinza okuba nga obadde olinnya ku nnyumba n'ovaayo n'ogwa oyinza okuba nga obadde oli ku kizimbe ne kigwa ne kikkuba ezo zonna oyinza okusanga ababbi ne bakuba masasi ezo zonna tuzita accidental death okufa okwo omuntu kwatasobola kusuubira nti gundi yavudde ku makyano bwaleero katakisuubira is accidental death naye eryo kyomanya nti abadde mu ddwaliro kati akamala ebiiki yakusatu agenze mu yakuna okutya kubaawo nti ayinza naye wano awatali ayinza ng'ate n'amaanyi gavudde bweru ebeera accidental death. Yes. Lwaki bwe kityo nti ate oli wataano ate bonna baba bafudde? Si wataano yekka. Omuntu yenna ng'agula poliisi waffe n'agamba nti premium wo sente z'osevinga buli mwezi. No, nezibandala naye kyeŋŋamba nti oli aba afudde wadde teba accidental death naye ono ne mumwongeramu ekyensu. Tumwongeramu kubanga okufa kwe kubadde tekusuubirwa. Naye ono bw'abanga afudde bya bulijjo nga badde asebenga emitwalo 5 nga tumwa milioni ze 5 nga tumanye tumuwadde sente. Yes. Bani badde mbuzaana ebibuuzo by'abantu wano. So in case of any serious issue, can someone terminate their contract about their policy with a company senga omuntu abeerawo nabaawo ekizibu ekize asobola okuterminate nagamba bannange waba asobola sente ze zimuddizibwa ebintu ng'ebyo omulabi waffe yaleetazo obimanya kituufu weba nenye ekibuuzo kyesta twasettinga policies zino nga ziri very flexible nga actually zijja mu mbeera zaffe zonna tugamba tutya tugamba nti bw'oba osevinze naffe tulina period y'emyaka 3 nti bw'oweza emyaka 3 poliisi eyo egains what we call surrender value eba ekoze mu kaseera kenyini osobola okusalendalinga singa embeera eba ekunyigiriza nga tokyasobola kgenda mu maaso oluusi tokyakola bw'oba tokyakola tulina options zanjawulo nyingi nyesooka tugaba policy loan tugaba loans owezeza emyaka emeka 3 owulira embeera egaanyi anga owandiika looni yaffe enyuma Esther obeera mu ofiisi yo abali basabyeko ku looni mmanyi kyenyogerako nti woosaba looni motoka z'ebitongole ebiwola zijja era ne neiba naga nti baawo agenda okola kamera bwebalaba ayita mukuba nga nti ono wanaddala wakaawe bebuuza ebibuuzo bingi ne bateekamu LC n'ebirala fenedda obeera mu ofiisi nokwataka email nogamba request for policy loan and by the names of TTT hereby requesting for policy loan ng'okomaawo atubuulya nga akayemero kakomyewo nti you have received your request kindly find attached the amount you can always take and how you can pay it back and also attach the proposal forms to fill ng'ofiiringa nti babadde banga nti limiti yange nti milioni sobola kufuna milioni 15 zenjagala basize njagala 14 banyagala 10 zoyagala mpe tukubula nti osobola okwewala pa kutoni bwe kisinzira zobadde otaddeyo nga obadde otambula nga tukuweereza nga bw'okatafuna foomu yo nabbanga kiri oyagala osasula mu mwaka gumu wa myaka 2 looni yaffe erwaninga okupaka myaka 2 nga bw'okasita osayini nga noga nti bose ku akawunti namba bweti mu nnaku ezi nga ofunidde akasente 3 working days kuziri ezo working days kati omuntu ono waba loan eyo jukira it's a loan abamba bwe bawulira loan bamanyi nti loan ebeeramu amagoba mubamu amagoba amatinitini naye nalowooza nti galinganga gataliimu ate ekirungi era ekiriwo naawe ogafunako kubanga jukira oli kitundutundu kuffe kyekiyamba kuziri bonasi zetwayogeddeko nti bonasi zijja zitambula olwokuba oli kitundutundu kuffe era amagoba ago naawe ogafunako currently as we speak now amagoba gaffe gali ku bitundu 16 okumala omwaka mulamba 16% per annum yes Dubai 12 walabe nti it's around 1 point something yes katuzeewo wali eri kibuzo kwatu bali tugenzeemu kyomuntu asobola okutaminatinga so option esooka tugamba nti obanga sente zikunyigirizizzaamu jangu ku looni
oga ati aneroni nedda sagala salendalinga osobola okusalendalinga netukuwa gye tuyita salenda value. Option number 3 osobola okuba nga sente zikuweddeko toyagala kusalendalinga toyagala looni kubanga walina ekiruubirirwa kyo myaka 10 andaba eyo akitegedde kyenjogerako walina kyewali ogoba myaka emeka 10 naye olemereddwa nga wayisa emyaka ena katugambe tulina gye tuyita paid up tukiza polisi eyo netugifuula ng'emazeeyo netutira sente zewakasevinga zitulina eziri ewaffe netuzigabanya myezi egisigaddeyo gyonna n'olindirira maturiteyo mu myaka 10 gyoba wasayininga oba myaka 10 nalekera osasula polisi nesigala nga mweri nga mweri ngaolira ali kukava paka naye nga kava olwebeseeko wansi olwokuba sente ataddeyo nti emyaka gyali mingi so naye nasigala nga ali kukava byonna tubikola so buyite bugonvu flexibility okusobola okuba nti okozako kino yes osobola ogikyusa mu ngeri osobola ogitwistinga around nga bwe oyagadde kasi twobeeza emyaka emeka 3 so tulina pose kati ebyo byonna tubyogedde so kyenjagala tumalirize nakyo nti kati tulabye oli awebweru engeri gyajja okukolamu okufuna polisi so ali wano akola atya woofiisi ziri luddawa ebintu ng'ebyo kantandike neyange wentuula ndi ku Alo Center. Alo Center eri mu industrial area opposite New Vision wetutuulaawo ku 3rd floor era bw'oyingira mu Alo Center bwoti oba kipande kyaffe oba okiraba ng'ojja mu ofiisi yange era bw'otuuka ku reception obuuza Ronnie Kibirige babajja kuntuusaako nsobola okubayo enamba yange yes enamba yange nyine namba 2 na MTN eri 0772 400 441 0772 400 441 ate Airtel eri 0702 500 441 offices zaffe enkulu ziri ku Renzori Courts first floor ground floor tulinawo customer care team ne asset management first floor tulinako general insurance oyagala bya motoka bya bizimbe byaki byonna tubikola Esther yes awo ye first floor second floor yeriko life policies twatwogerako olwaleero nteekerateekera nti obukadde bwange nteekerateekera ekyokusoma kw'abaana bange nteekerateekera ntya goolo zange zenjagala okwachivinga in a certain period of time sawogedde ku asset management abali eyo ng'olina ssente nga nyingi naye nga ozituuzizza ku account nga tezikola ziri ku account yo kengeze kuliko billion ya sente oba trillion numu abasajja balina sente trillion yakweri ku account ntuukirira you'll smile tuja smiling nga fembi ntuukirira nkubuulire nti osobola oziteeka mu channel eno bweti nekkolera sente naye nosigala ng'oli happy tulina gye tuyita money market sofu nungi nnyo era bw'onaaba ogifunye ng'alina ssente nga zitegerekako nga ojja kunyumirwa obulamu olwakadde bintu bingi bye tubadde tulina okwogerako naye nkakasa Mr. Ronnie Kibirige nga tuwadde omukisa leero ajja kuddamu atuwa omukisa asset management tujja gyogerako wabona endala gy'oyogedde kusanga byerabira general insurance byonna we shall talk about n'ebizimbe byonna byonna kubanga insurance nyingi ate ng'era waliyo leero abafunye mu school fees abafunye mu retirement katwaliwo ate ebyo tulinayo ne medical lwaki omuntu wandwadde ku Mande bakujjanja bakulwa omukaaga gyembe eruweero gyebiri munagamba obulwadde bwantandika ku Mande naye mbadde nkyakaza bumwanyi bwange ngende mu ddwaliro life esobola ogivaamu bwoba wetesitese bulungi n'omanya nti ina insurance cover yange eya medical bwendwala nzija akakaadi kange ne banzijanjaba bulamu ne bugenda mu maaso byonna ICEA Lion Group ejja bikolera naye nga ajja tuwayo omukisa twogere ku bintu ebisingako awo naye nga tweyanzanye tweyanzeege mbadde SC Nabulime Esther wano ku Talk with SC Media Uganda mbagala nnyo naye nga mbeera ku Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road gwe wenna ayagala rooms ez'okusulamu parking engazi ayagala ogendako mu gym ayagala ogendako mu steam bath mu sauna jangu wano ku Satellite Ekisaasi ate kasente akatono ddala oba ng'onyumirwa obulamu jangu abalabi b'omupiira weekend Satellite yakimala ate era still
tuyina Joy Star Fashion Store ono naye atteekamu ssente asangibwa ku Ham Shopping Mall second floor edduuka U74 U75 U76 genda awo alina obugoye bwonna oli mwana wa bwala omwana wa bulenzi oyagala kunyuma kulabika bulungi genda wa Joy Star Fashion Store enamba yewe eri awo ojja kuba ate naawe ng'ofuna obwambalo oba nga ate onyuma nziramu ne mbagamba nti mbadde Nabulime Esther Essie to Atalk with Essie Essie Media Uganda mbagala nnyo we meet next time tuyanza nnyo Mr. Ronke yaze Kale Esther. yeah thank you so much for your time